mugamba mutyamu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku lwaleero nkomyewo n'ensonga yaffe ey'okumanya bizinensi nkomyewo n'ensonga ey'okumanya bizinensi. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire mobile money, tutunuulire bizinensi ya mobile money. Mobile money no bizinensi y'amaanyi nnyo nonga bw'okiwulira. Kati okusookera ddala kyenkusaba gwe wa mobile money mulimu aba mobile money abasinga tujja batunuulira bonna, tubatunuulire bonna, bano abalina obutono abalina ennene bonna tubatunuulire. Mulimu abakola just akabokisi n'ateeka ku lubalaza lw'edduuka abo mwebali, ne wabaawo ne bano abeekolera obuyumba obutonotono n'afuna waakatuuza nabo mwebali, ne wabaawo n'apangisa ennyumba ennamba n'apangisa luumu ennamba n'ateekamu mobile money. Ndoza mutera balaba abo nabo weebali. Kakati bonna tubatunuulire. Okusookera ddala gwapangisiza ennyumba ennamba ng'opangisiza luumu yonna n'ogisa mobile money, naawe olina okukola nga abali be nasooka okwogerako aba bizinesi endala, olongosamu bulungi nnyo n'otunula mu bumooli bulungi nnyo n'olaba oba temuli ddagala lyonna eryo lisobola kukulemesa kugenda mu maaso ne bizinensi yo. Kati wetegereza bulungi n'olaba nga temuli kirimu, ennyumba girongoose, teekamu kalangi, olina kusiigamu kalangi akayero ke kajjayo obulungi mobile money. Langi eya yero nungi nnyo ku bizinesi ya mobile money gwapangisiza ennyumba ennamba, naawe akoze jasika container, naawe teekamu langi ya yero ejja kuba ekola bulungi nnyo ku mobile money. Kati omala kusiigamu bulungi langi, siimulamu langi eyeeyise wansi bulungi nnyo, omala nkusaba omala okusiimula bulungi gwe nannyini bizinesi, funayo ku ddagala eryo eryangu, mwetangu, akambula n'ebbombo bigatte wamu obiyengere mu bbaafu, osobola okumaasamaasaamuko mweyo luumu oba n'osiimuuzaamu n'eryo eddagala amazzi nga gatukula, kijja kuba kirungi nnyo. Era naawe kennyini nannyini bizinesi kyenkusaba njagala onaabe ku lino eddagala singa obeera olifunye likuyambe naawe otandike bizinesi ng'oli mupya ng'oli bulungi nnyo. Eddagala lino erisooka n'onaaba Namirembe, ebbombo, akambula, akasekera, olweza ne kayayaana. Nkusaba onaabe ebyo ebikolo 6, kayayaana, olweza, akasekera akatalina maggwa ke bayita akawuukiwuuki akatalina maggwa, onaabe n'akambula, ebbombo wamu ne Namirembe, bigatte wamu onaabeko, kijja kuba kirungi nnyo. Kati womala okunaaba bulungi nnyo, kyenkusaba teekamu ebyetaagisa ebibeera mu mobile money, counter, ebintu ebyenjawulo. Kati kyenkusaba ekirala gwapangisiza ennyumba ennamba, apangisiza luumu ennamba, kyenkusaba ng'okola mobile money, kino kiwulirize nnyo kuba kikulu. Nkusaba oteekewo ke bayita akadirisa mu nnyumba eyo makkati, nsaba oteekewo oba butayimbwa, oba oteekawo ndabirwamu, oba ozimbawo engeri yonna, oba mbaawo oba kiki kyonna, n'ekyenkusaba nsaba okole akasenge ng'osobola okwesibirayo munda, ng'osigazewo just kadirisa katono ng'oli ayisaawo omukono gwokka kuweereza ssente. Ekyo kikulu nnyo gweowa mobile money era olina okukikola. Fuba okulaba nga weekolerayo akasenge akako ng'omuntu takutuukako, nga weesibirayo bulungi nnyo, nga just waliwo kadirisa katini nga mukono gwe gujjaawo n'essimu ne ssente ze basobola okukuweereza. Kwegamba kyengezaako okulaga kola akasenge ng'osobola okwesibirayo bulungi nnyo, kwegamba nga ng'oyisawo buyisa mukono okuweereza oyo customer ssente nga naye asobola okukuweereza ssente ezo. Bwe kityo bwe kiri, kwegagezaako okukola akantu nga bw'olaba banka we zibeera. Kyenkusaba gwapangisiza ennyumba ennamba, kuba omuntu apangisa ennyumba gwenda kuteekamu mobile money kiba kyanjawulo. Otegeeza oba ne capital nga mungi, oba ogenda kuba ne ssente nnyingi, ekitegeeza olina naawe okussaako obukuumi nga bw'amaanyi, olina okwessaako obukuumi nga bw'amaanyi nga bwe tujja okutunuulira mu maaso gye tulaga. Kati ekyo ng'okimaze, kyenjagala tutandike nakyo mwenna kibagatta. Oba oli wa mobile money katono ng'otuula ku lubalaza, oba olina kayumba ka container, oba olina nnyumba nnene nga gy'opangisa ng'oli wa mobile money, bino byenjogera mwenna bibagatta. Era kyensoose nakyo kye kino, owa mobile money kyenkusaba w'otandika okukola ng'otandise okukola, kyenkusaba totambula na nsawo nnene, ng'oli wa mobile money.
olw'ensonga mulimu abakyala boolaba nga wa mobile money nga tuula ku lubalaza, abamu nga balina obuyumba obutonotono obwo, n'abalina abapangisa ennyumba ennamba oba luumwe. Buli wannyuka annyuka n'ensawo gye bayita laptop bag nga gitadde ku mugongo. Kibi nnyo nno ekyo ekintu era kya bulabe gwewa mobile money okunnyuka n'ensawo ng'ogitadde ku mugongo oba ng'ogikutte ensawo eyo nga nnene. Kiba kya bulabe nnyo olw'ensonga ti mu aba mobile money mulina abalabe bangi nnyo abaagala obbabbako ssente ate nga batemu nga bwe muwulira nti batta abantu aba mobile money babakuba amasasi ne bamala omukkuba bamuggyako nsawo ne badduka. Okitegeera bulungi nnyo. Kati n'olwekyo gwe wenna wa mobile money kyenkusaba fuba okulaba ng'oyiyamu engeri endala gy'otambuzaamu ssente ezo oba engeri gy'otambuzaamu ebintu byo. Ensawo eyo gye bayita laptop bag gyesonyiwe. Neweeba nsawo eno nyini gy'okwata gwe omukyala naawe ensawo gyesonyiwe ng'oli wa mobile money. Yo ajja kutunuulira bw'ati ng'alina w'atudde omubbi oba omuntu yenna omutemu ayagala okunyaga okubbako ssente. Ajja kulaba bw'ati akulabe ng'ofuluma okutta ensawo ogiweese ku mugongo. Agenda kutandika okutambulirako. Ajja kukola ki? Agenda kukuba oba ajja kukuba amasasi akuggyeko ensawo eyo adduka agende kuba ye aba akimanyi nti ensawo eyo mw'otadde ssente. Okitegeera bulungi nnyo. Olaba omuwala ng'akola mu mobile money nga mobile money nnene nga mbutuufu mwetaagana kubeera n'abammundu nga babakuuma ku bizinensi zammwe. Kuba omuntu n'oba nga oli agenti wa banka ezisinga ng'olina banka nga 4 ng'oli agenti waazo, enkola gye bakolamu sime mobile biki eyo, ng'olina akapande waggulu, olina obupande nga 4 nga bwonna kiraga nti oli agenti waabo. Jjukira bw'obeera ng'okolagana n'ezo banka mu ababitegeera, bo bano omubbi amanya nti kyono wabeedde ne banka eno n'abeera n'eri kitegeeza ssente aziweza. Kuba omuntu ajja kujja kugambe nti njagala kuteeka miliyoni 5 ku banka eno, azikwata azikuwe kaasi gw'osindike ku akawunti ye mu banka. Okitegedde bulungi nnyo. Olaba nti oba obeera ogenda kuba ne ssente nnyingi awo mu kaasi. Kati ono ennyinyi akikoze oyo ajja kuba akikola ng'ayagala kulaba nti kituufu omuntu ono ssente ezo azirina, kituufu azirina, alabe nga azikuwe miliyoni 5 ozisindike ku akawunti ye ate amale ajja akubbeko n'ezo z'akuwadde. Olw'ensonga nti abadde agezesa alabe nti ssente ezo oziweza mu kaasi wazikuwa n'asobola ozisindika ku akawunti, agenda okulaba ng'ozisindise nga tofudde nayo. Ajja kumanya nti ekitegeeza omuntu ono alina okuba nga owaali awezawo miliyoni eziwera 3 oba miliyoni 2. Ekitegeeza agenda fuba okulaba ng'akulinnya akagere paka wakukwasa asobole okubbako ssente ezo z'olina obumu bungi. Kati n'olwekyo bw'obanga olina bizinesi ng'olaba nti bizinesi yo y'amaanyi, totambula na ssente ezo zonna, totambula nazo. Ssente zireke munda mu bizinesi omwo mwennyini oba tosobodde zirekamu kuba ssente ezo ziraba ojja kugamba sisobola zireka mu bizinesi, ojja kugamba sijja kusobola zirekamu olw'ensonga nti bajja kuzibba. N'ate ne weerabira nti ate gwe kutambula nazo mu nsawo ate bakuba amasasi bakutte. Olw'ensonga bajja kumanya nti ssente oddayo nazo ewaka. Ekintu ekirala kw'eyo ensonga, kale bw'obanga otya okuzireka mu bizinensi yo oba otya ozireka mu bizinensi yo, kale kyenkusaba gana amagezi gatwale gayinza okukuyamba. Osobola okugulayo engeri y'empale, zino empale ez'omunda nga si nnene nnyo. Empale eyo ogigula bulungi n'ogitwala ku kyalaani ne bakutungira ne bakuteerako ensawo wano mu maaso. Ndowooza okiwulira bulungi nnyo. Bakuteerako ensawo eyo ne basaako ne zipu. Buli lw'ofuluma munda mu mobile money, kwata ssente ezo oziteeke mu mpale eyo ku nsawo eyo gye bakuteereddeko. Oba okitegeera ogyambalira munda, ofuba okulaba ng'oyambala zisikaati zokka ate nga sikaati ezo nnene koko. Okitegeera oba bulungi. Kati gw'ofunayo ekiwale, oba ebiwale bino bye twambala ffe abasajja, okifuna bulungi nnyo n'ossaako ekisaawo wano mu maaso. Ogenda ku kyalaani bulungi ne bakikutungirako ne bassaako ne zipu. Kati buli w'ofuluma wali mu bizinesi yo mobile money, kwata ssente ezo zonna oba miliyoni 10 oba 2 gateekaawo. Gateeke mu nsawo eyo eri ku mpale eyo gy'oyambalidde munda,
bulungi nnyo sibe zipu ofulume munda nga tolina kyokutte wadde okujjako essimu yo ng'ogikutte na mu ngalo. Fuluma mobile money omwo munda sibawo bulungi nnyo obalage nti tolina kyogenze nakyo waka. Kuba y'ono omubbi afuna wadda bw'ati abeera akulaba n'amanya nti yuno afulumye n'ensawo, yuyo atandise alinnye booda, yuyo ajja ne batandika okukulondoola paka we bafunira kagaapu we basobola okukubira oba we basobola okuggyirako ensawo eyo. Kati n'olwekyo agamagezi nga kuwadde gwe wa mobile money gakozese ogenda kuwangala ne ssente zo nga tofunye buzibu bwonna. Oziteeka bulungi mu kiwale kyo n'oyamba sikaati yo n'obikkako ne sikaati yo bulungi nnyo n'ofuluma mobile money nga tulina kantu konna koolaga nti olina ssente. Ye omubbi ajja kulowooza nti ozireka wa? Ozireka munda omwo munda mu nnyumba. Ye wajja okulowooza era afazaali ajja kufuna olunaku basobola okujja ne bamenya omwo nga bamanyi ssente ozireka omwo. Kumbe g'oli ku magezi go ng'otambula nago. Nga bwe nkugambye ekintu ekyo munaaba mukikoze kiyinza obbayamba mwenna aba mobile money. Ekyo kye mbagambye. Ekintu ekirala kwekyo eky'ensawo kyensaba ensawo zo muzeesonyiwe. Nze nina benda aba mobile money aweeka ensawo ku mugongo n'addayo ewaka n'ajja nayo ku makya ng'alagira ddala nti ssente aziteeka mu nsawo eyo. Omubbi aba agenda kukubira bwera aba ajja zikukubbako. Njagala nkubuuze gwe wali olabyeko omukozi akola mu bbanka nga bali bamukubyeko nti bamukubye nga bamusaba ssente, oba wali owuliddeko nti manejja bamukubye nga bamusaba ssente mu kkubo? Omubbi aba akimanyi nti manejja wa bbanka oyo ssente tatambula nazo azireka mu bbanka, talina kyamugambako. Newabeera n'ebbaaga ye, omubbi abeera akimanyi nti oyo manejja wa bbanka ssente azireka mu bbanka, tatambula nazo. Omubbi amanya nti ono omukozi wa mu bbanka gundi ssente taba nazo azireka mu bbanka. Kati naawe gwe wa mobile money ky'olina okulaga ababbi abo nti naawe ssente totambula nazo ozireka wali w'okolera. Tibajja kukuba, kijja kuba kizibu nnyo okugamba nti bakusanze mu kkubo bakukuba amasasi nga bagala kubbako ssente. Kijja kuba kizibu kuba bo bakimanyi bulungi nti mwaba mobile money nti ssente mutambula nazo, odda nazo ewaka n'okomawo nazo. Ekyo ababbi bakimanyi bulungi nnyo, ky'oba olaba nti babakuba nnyo ne babaggyako ssente. Era ate n'ekirala gwe tolaba nga basinga kukuba bakazi olw'ensonga nti mwe abakazi olaga nti kituufu nina kye nnina wano mu nsawo, mutambula n'ensawo. Naye omusajja ajja kunnyuka bulungi nnyo akwate ssente aziteeke mu sitokisi ne mu sitokisi ewalala, endala ziteeke mu nsawo, atambule ng'awuba mikono. Kati omubbi abeera agamba nga talina ssente, azirina oba tazirina. Kwegamba abeera biba bimubuzaabuza. Ky'oba olaba nti ebiseera ebisinga basinga kukuba bakyala, kuba muba mulaga mu abakyala mubeera mulagira ddala nti enkutte ensawo yiino y'erimu ekintu. Kati n'olwekyo mu abakyala kye mbasaba ensawo mulekerawo okukwata ensawo ezo. Ensawo ng'okola mu mobile money weesonyiwe kye bayita ensawo, kuba omubbi ye abeera amanyi nti ensawo gy'ositudde eyo y'erimu ssente. Ky'oba olaba nti babateega mu kkubo ne babakuba, n'okubatta babatta. Ndowooza mubiwulira nnyo nammwe n'owulira nti oweeri baamukubye, oweeri baamusse lwa mobile money lwa ssente. Kati n'olwekyo ekintu ekyo mukitunuulire nnyo kye mbagambye eky'okukola ensawo mu maaso wano ng'empale eyo ogyambalira munda kiyinza obbataasaako. Ekintu ekirala, waliwo obubbi obulala ng'ovuddeko obwo obubbi obw'emmundu obwo obw'okutta aba mobile money. Kati waliwo obubbi obulala buno bwo aba mobile money mbumanyi. Omuntu ajja n'ateekawo essimu efaanagana n'eyiyo n'atwalamu eyiyo. Obwo bubbi bwe buli nnyo ku mobile money. Subira bwe baali babbyeko mwali mubulabyeko. Abantu bano bakola batya? Omuntu ono asooka n'akulinnya akagere, buli kanaku asobola okugyawo ku mulimo gwo, naye nga ayagala kusooka kumala kufuna password yeeyo gy'okozesa. Omanyi muli banafu mmwe abakola ku mobile money, otuuka ekiseera n'omanyiira nga ne password n'otaliko gisaamu nga n'omuntu akulaba. N'otafaayo kwekweka, giteekeramu wansi ku kawunta n'ogiteekeramu awo nga ne kasitoma akulaba. Kati bo bano ababbi abakozesa enziba eyo ey'okukwata essimu n'akuteerawo essimu endala n'atwalamu eyiyo, ye asooka asobola okwewuubako okumala omwezi mulamba. Nga buli kanaku buli wajja ayagala musindikira ssente oba ayagala kuggyayo bw'atyo. Ye nga kyayagala kumanya
nti aha olwaleero onyize mmeka kodi onyize nti 2 5 kugaye kyayagala okulaba n'amanya nti olwaleero ngenzeeyo ne namba 2 n'azitwala n'aziwandiika ne banne kati n'asindikayo ne munne omulala naye n'ajja munne n'abanga azze okusindika oba okujjayo n'akulaba n'amanya nti nti kituufu nange 2 8 nzikutte naye n'addayo n'afuna waaziwandiika era ne baddamu ne basindika omulala nga wanjawulo naye n'asindika ssente oba n'ajjayo ssente kwegamba okufuba okulaba nti kituufu password yeeyo bo bakulaba engeri gy'oba otambuzaamu omukono bo yendaba gye balabamu ne bamanya nti kituufu password anyize ku 2 anyize ku 9 okitegedde kati bo kasaba amala ogifuna password bulungi nnyo ne kiggwa kati ngaawo omubbi ajja ono ayagala okugjawo essimu yo akuterewo essimu endala naye ng'essimu eyo ebeera efaanagana ddala ng'eyo abasajja abo bayaaye nnyo babbi ate balina obwongo baba n'essimu ng'efaanagana ddala ng'eyo gy'okozesa kati yajja wano okugjayo ssente n'akubuzaabuza asobola okukutamya wansi osobola okukutama wansi bw'otyo ng'olina ky'ogenda okugjayo amangu ago akyusa essimu n'akuterawo eyiye n'atwalamu eyiyo n'agenda mu ddakiika eyo nnyini agenderawo ssente ne baziggyako ne bazisindika ewalala oba ne bazifuna mu cash mangu nnyo kati gwe tokibuukirawo osigala ku bibyo kati kasitoma yamala okuyita omulala nti weejanga ompe kasente wano ogenda okunyiga ng'olaba essimu ndala oteekamu password teyingiramu kumbe bamaze dda okusiba essimu endala eyo babeera bagitutte dda kati mu ekyo kikyoyigamu oba kikyojjamu olina ofuba okulaba ng'oli mwegendereza olina ofuba okulaba ng'osaayo omwoyo ku bizinensi ye eya mobile money essimu oba ogikutte bwoti ng'onyigamu password gikweke wansi ate ekirala abasajja abo ababbi banyumiikiriza nnyo akuteeka mu mbuuzi akubuuza buli kimu kwegamba abeera ayagala akujje ku mulamwa asobole okukukola ekyo ky'ayagala okukukola baba n'ebiboozibuuzi eby'ekisiru akunyumiza kino akunyumiza kiri akubuuza kino akubuuza kiri buli kaseera ayogera nnyo abeera ayagala akujje ku mulamwa atwale ekyo ky'ayagala kati n'olwekyo beera siriyasi ng'oli ku mulimu gwo gwa mobile money beera siriyasi essimu gitunuulire nga oba ng'ekyatika password giteeremu eno wansi bw'omala okuteekamu password essimu togiteeka waggulu ku kawunta wano giteeke wansi kasitoma oyo teekawo distance ne kasitoma oyo gw'okolako fuba okulaba nga takusembeera tasembeera kawunta yeeno bantu babbi mwaba mobile money nze nsubira teri wa mobile money gwe bali nga tebamubbangako kiyinza okubeera ekizibu naye baba tebakubbangako kyerinde olina ofuba okulaba ng'okyusa mu nneeyisaayo engeri gy'oyogeramu n'abantu kwegamba olina okubeera ng'oli serious ku bizinensi yo ekyo nkikubuulira enziba ey'okukyusakyusa essimu weeri nayo y'amaanyi nnyo era muwulira nga poliisi ekutta abantu ng'abo ne bagamba nti bamusanze n'essimu ezisukka mu 5 bamusanze n'essimu ezisukka mu 2 ng'azirina mu mmotoka bo bakola mulimu ogwo just atuuka ewantu n'akuwa essimu gy'alina n'atwalamu eyiye n'aggyako ssente ze eziri ku ssimu yo okitegeera bulungi nnyo aziggyako mangu nnyo ng'ogenda okugamba nti okuba mu customer care bagikebere oba bagisibe nga baaziggyeko dda kati n'olwekyo ensonga eyo mulina ogyegendereza mukuume essimu zammwe butiribiri essimu zammwe ze mukozesa muzikuume nnyo mu ekyo nsubira obeera ofunyemu ekyokuyiga ekintu ekirala bagaba nnyo ebicupuli mobile money abakasitoma abo mulimu ababbi abagaba ebicupuli ebyo osobola obbiwona bulungi nnyo naye lwakuba obuzibu bwe mulina mukyamuukirira kwega tofaayo toba na bugumiikiriza opapa okitegeera okyamuukirira ekintu kino omuntu wajja n'akugamba njagala kunsindikira $50,000 owulira bulungi n'oza gwa mobile money bino ebintu bikuyamba oba bibayambamu abagenda okutandika mobile money oba abazirimu mubiwulirize teri agenda bibagamba ekyo nkikubamala kubba n'oyiga naye babba neyibawo munnanga ate munnange gwe toyiga ogamba babyoli kumbe naawe kiba kijja kutuukako kati n'olwekyo ku nsonga y'ebicupuli bino kasitoma wajja n'agamba nsindikire $50,000 tosooka kusindika ssente sooka omala okuwulinga kwata ssente ezo
Saakusindikidde mugambe leeta tulabe. Zikebere mpola mpola. Fuba okulaba wafuba okwogeza okupapya gwe tonyega sirika gwe tokikkiriza sigala ng'oli ku mulamwa ng'okebera ssente. Wagezaako ng'agamba nti oluddewo naawe yangu wanjagala kugenda. Mugambe kwata ssente zo genda ewalala. Kijja kuba kirungi nnyo. Kwegamba wakupapya n'akulaga nti akuteeka ku force akupapya. Nti nawe oluddewo okola ki ye sindika ssente njagala kugenda. Mugambe ssebo oba nnyabo ssente zo ziizo genda ozisindikira ewalala. Bingi by'obeera ogenda okuwona. Ebiseera ebisinga abantu abagaba ebicuppuli afuba okulaba nga akupapya, akwogeza, akubuzaabuza, akujja ku mulamwa. Kati olina kubeera serious. Kebera ssente ezo mu ngeri yonna gy'osobola okuzikeberamu. Bwe ziba nga mpitirivu gwe tofa kubala jjayo obuntu nga buna kebera kamu ku kamu. Osobola okukavungavungira mu ngalo nnyo n'okasulawo ku mmeeza bwe kiba ekicuppuli tekajja kuvaayo kajja kusigala nga keezinze. Ennamu zeeta. Ekirala gula akataala akakebera ssente kagula emitwalo 2 ku gumu kitundu. Gula akataala akakebera ssente okateeke wansi ku kawunta. Kagenda kuyamba okulaba ssente zo kicuppuli oba si kicuppuli. Kubako kakulaga ekicuppuli kalaga nti lupapula lwereere. Ne bwe ziba nnamu era kakulaga nti zino ssente nnamu. Olubanga olubugo oba kibanga ekigoye ekiddugala ssente obeera ojja ziraba bulungi nnyo. Ojja kulabamu makkati ekigambo kye bateekamu ng'otunuza mu kataala ako. Bwe kiba ekicuppuli kiba kipapula kyereere ekya peak fair nga bw'okimanyi. Kayina olwekyo gula akataala ako kakuyambe. Bamufiirizibwa nnyo ssente. N'owulira nti bamuwadde emitwalo 5 byonna bicuppuli yasindise ennamu. Ekintu ekyo nze kinkwasa ennaku nnyo. Nene neebuuza oba mmwe temuyiga. N'owulira nti babbye gundi bamuwadde ekicuppuli ku eyo street yonna naye mwenna ne mugana okufaayo okugula obutaala obwo obukebera ssente ne mutafaayo kwetegereza ogenda okuya nti naye gundi bazimuwadde bamuwadde ebicuppuli. Kati n'olwekyo mubeere beegendereza mukebere ssente. Afadhali teeka ebbaketi y'amazzi awo gwe bakulewa ssente kwata obusente nga bubiri obusuule mu mazzi. Ekicuppuli kigenda kufiirawo. Ennamu zisigala nnamu wadde zisudde mazzi. Okitegeera. Kati mu ekyo kyenkusaba okufunamu ku ekyo kyenjogerako fuba okulaba ng'oli siriyasi. Omuntu wajja nti njagala kusindika kakadde topapa kakkana. Sooka omugambe leeta ssente tulabe. Sooka ozikebere nga tonnasindika. Weetegereze ssente ezo oba nnamu oba nfu. Kijja kuyamba kuba bano ababbi bo baba papapa kubuzaabuza nga bwe nkugambye. Taba mukkakkamu waatandika okwogeza ng'akujja ku mulamwa mugambo owaayi twala ssente zo genda ozisindikira ewalala. Kijja kuyamba naye mobile money muli obubbi obwa buli kika. Bababba mu ngeri ya buli kika. Nze ngezezzaako okubabuulira enziba ezo ngeri gye babayitamu. Nze kyenkusaba mu bigambo bino byenjogera funamu by'ojjamu oyige omanye nti kino kyo nkiyize tebajja kinzibiramu, kino nkiyize kankikole neekuuma ababbi. Kijja kuyamba nnyo okitegeera bulungi nnyo. Ababbi bali mobile money omwo bababba mu ngeri yonna. Bababba nga bababbisa ebicuppuli ne bababba nga bababbisa ku ssimu ezifaanaga ne bakuteerawo essimu endala ne batwalamu eyo. Bababba nga babakuba kalifomu ne bakwebasa n'owebaka ku kimenza ne batwala ssente ezo. Ky'oba olaba nti nkugambye kasitoma ono teekawo distance ne kasitoma tomukkiriza kusemberera nnyo. Ky'oba olaba nti gwe nkugambye apangisizza luumu ennamba teekamu akasenge k'olina okubeeramu munda. Kasitoma abeere eno nga naawe oli munda weggaliddeyo. Ate ekiriwo ekisibawo oluggi bw'oyingira bw'oti sibako teekako kufulu kwaka akasengeko. Ojja kuba owonnye ababbi bano abasobola okubbira awo nnyini. Ekyo nkikubuulira mubeere bagezigezi naddala mmwe abali mu mulimu gwa mobile money. Kigenda bayamba bulungi nnyo okuwona okubabba. Bababba nno nnyo nga bw'okiwulira. Ndowooza nammwe mukimanyi bizinensi ya mobile money nnungi nnyo olw'ensonga eriko ssente ekola. Okimanyi nti wa mobile money asobola okutuula awo bw'afuna abantu tugeze bw'afuna abantu 10. Bw'afuna abantu 10 manya nti omutwalo guyingidde. Bw'afuna abantu 5 manya nti emitwalo 5 giyingidde. Kuba bano abasindika ssente obajjako 10,000 abamu babajjako 2,200 kwe gakisinziira gwe weesalirawo. Oli ajja n'akubuuza njagala kumusindikira emitwalo 4
ogenda kujja ku mmeka ezisindika n'omugamba 2,000 kwegamba gwe weesalirawo okitegeera kati obusente bw'ofuna obwe kiba kyamaanyi nnyo kyobalaba nti nkugamba nti mobile money nnungi nnyo kizibu nnyo okusula enjala kizibu nnyo okubulwa akasente akakubeezaawo kuba ofuna zino eza buli lunaku ate n'olinda na ziri ez'omwezi eziva mu masimu mu layini okitegeera kati n'olwekyo mwaba mobile money mubeere bagezigezi mugezeeko okwekuuma mugezeeko okubeera serious nga muli ku bizinensi yammwe muve mu ŋŋambo tuula ku bizinensi yo kwegamba ng'opulaninga ti nkoze ntya okwekuuma bano ababbi nkoze ntya okutambula ne ssente zange zino nga tebagenda zinjijjako okitegeera kikulu nnyo ebintu ng'ebyo by'olina okulowooza bizinensi ye ebeera ejja kukula bulungi nnyo mbawadde ekyokulabirako mbagambye nti abakola mu banka atambula bulungi nnyo nga talina omu amukwatako olw'ensonga nti omubbi abeera akimanyi nti owa banka ssente yazireseeyo eri tazirinaawo waali kati naawe kola ekintu ekyo kimanyiize bano ababbi abeera baagala okubba bagambe nti kyoyo ssente azireka muli munda tafuluma nazo tomulaba yoyo atambula ngalonsa okitegeera bajja kuleka bulungi nnyo naye omubbi atunulira kyokutte agamba iye ensawo agisitudde tulumbe tugoberere ne balyoka bakuba ne bakubbako obusente bwo ate n'oluusi ng'osanga tozirinaamu naye bo tebaagala kumanya balabye ensawo kale n'olwekyo kola ebintu ebyo byenjogeddeko londamu byolaba ebisobola okukuyamba ogende nabyo mu maaso kijja kukuyamba bwe kityo bwe kiri ku nsonga yaffe ey'okumanya bizinensi njagadde olunaku olwaliro tutunuulire mobile money mbawe ku magezi ge musobola okutwala nomba mugatutte kijja kuba kirungi nnyo mukole ensawo mbagambye mutunge ebisawo ofunayo empale oba ekiwale tukiyita ekiwale kale ng'osobola kyambalira munda mu maaso wano tungawo ogusawo nga gunene ng'osobola okuteekamu ssente ezo ng'onnyuka nekumakya n'okomawo nazo nga ziri mu buwala ogwo munda teri ajja kukwatako gomala oziteekamu buli wojja gula buguzi sikaati nga nneneko oyambalirako sikaati yo n'otambula butambuzi teri agenda kukwatako ekyo nkikubuulira gwe kwata simu yo ey'omu ngalo fuluma sibawo bizinensi yo tambula ogende gobeera omanyi wootadde ssente zo ojja kutuuka bulungi ewaka nga terina omu akutteko bwe kityo bwe kiri agamagezi nga bawadde mumanyi kye muli nsasula tujja kwongereza ku ebyo n'ebirala nja kuba mbabuulira mpola nabagamba nti ku channel yaffe eno kyayiti nja kuteekako buli kimu ekisobola okubayamba mu bulamu buno obwa bulijjo okitegeera bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri mbaagala nnyo mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekyalikinga video kijja kuba kirungi nnyo tutunuulidde engeri gy'osobola okwekuumamu engeri gy'olina okwekuumamu weeyisa otya bwe kityo bwe kiri mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.